Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nate nzize ne breaking news oba amawulire agakagwawo gwampuliriza ku mukutu guno gwa Red Zone TV naddala gwe yamala okubanga osubscribing nja kusaba agenda otuwa ekigalo kubanga gyokoma okulikinga information gyekoma okubeera nga ate etambula buli muntu yenna n'abeera nga atambula naffe gwatanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna nzize n'amawulire agakagwawo oba kye tuyita breaking news. Eggwanga erya United Kingdom oluvannyuma lw'okubeera nti lyerimu ku mawanga gabadde gaakamala okususpendinga abamu ku bakungu ab'eggwanga erya Uganda nga kubano kuliko Maria Goretti Kitutu, kuliko Agnes Nandutu, kuliko Speaker wa Parliament y'eggwanga erya Uganda n'abakungu abalala basuspendingibwa okubeera nga tebalinnya kigere kyabwe mu ggwanga erya United Kingdom n'eminywanyi gyabwe. Era amawulire ago obanga obadde otugoberera nkakasa obadde obitegeera bulungi nnyo biki byenjogerako. Kakati n'eggwanga lyerimu era lyeryagoba abamu ku bakungu mu kitongole eky'ebyokwerinda ekya UPDF, ekitongole ekya SFC n'ebitongole ebirala byonna emabegako kati wetwogerera bamaze okubanga bakyusa ambassador ow'eggwanga erya United Kingdom agenda okutula mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala ku embassy ey'eggwanga erya United Kingdom wano mu ggwanga erya Uganda. Ambassador bamaze okubanga bamukyusa era nkuleetedde mawulire gano gaakagwawo mu ddakiika ntono nnyo. Nsonga ki olowooza eyinza okubanga ekyusizza ambassador? Nsonga ki olowooza gavumenti y'eggwanga erya United Kingdom kwesinzidde okugamba nti ambassador waffe omubaka ow'eggwanga erya United Kingdom atuula mu kibuga Kampala leka tumukyuse tubeere nga tuteekawo omuntu omulala gwampuliriza? Olowooza eyinza kuba nga nsonga ki? Byonna mbikuleetedde mu mboozi eno byessaagala obeere ng'omisinga wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wabula kkiriza nsooke nzijewo akalango kano then nzije nkusomere ekiwandiiko namutayiika tubeere nga ate tweyongerayo mpolampola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusako embeera nga bwetambula. Njagala kubanga nkutwala mpolampola atanaba kubanga osubscribing nga nyongera okujjukiza nate kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna uliriza. Amawulire gano oluvannyuma lw'okuba nti gatutuuseeko ku mmeeza yaffe njagala okutegeeza nti ambassador ow'eggwanga erya United Kingdom oba agenda okuba nga akulira kye bayita British High Commission in Kampala balonze omukyala amanyiddwa nga Lisa Chesney. Omukyala amanyiddwa nga Lisa Chesney okuva n'olunaku olwaleero ye ambassador ow'eggwanga erya United Kingdom mu ggwanga erya Uganda oba agenda okuba nga atuula mu kibuga Kampala. Nsonga ki? Njagala kubanga nkutwala mpolampola gwe amaze okusubscribe nga kyokola kya mutawana nnyo. Wuliriza okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwa Nile Post nga bagamba the UK government has appointed Lisa Chesney MBE as the British High Commissioner to Uganda designate. Chesney was most recently High Commissioner to Sierra Leone from August 2021 to 2024 and has experience with a range of countries, multilateral partners and government departments encompassing diplomatic, security and defense and development issues. Nti omukyalo ono abadde ambassador ow'eggwanga erya United Kingdom mu ggwanga erimanyiddwa nga Sierra Leone. Ggwanga eryo liri ku lukalu olwa Africa. Abadde mu ggwanga eryo nga ambassador w'eggwanga erya United Kingdom okuviira ddala mu mwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2021 paka bwe bamusindise mu kibuga Kampala ajje abeere ambassador ow'eggwanga erya United Kingdom mu ggwanga erya Uganda era ku embassy ey'eggwanga erya UK oba United Kingdom High Commission oyinza okuba nga ate omusanga. Naye nkugambye eggwanga lino lyakamala okususpendinga abamu ku bakungu ab'eggwanga erya Uganda
era nga wetwogerera tebakkirizibwa kulinnya kigere kyabwe mu ggwanga lya UK, tebakkirizibwa kubeera nga bakolera yadde business, tebakkirizibwa kubeera nga baweebwa ne visa. Ebyo twabikuwa obanga obadde otambula naffe byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Kati wuliriza. Prior to Sierra Leone, she served in the Home Office leading the UK's counter-extremism unit from 2018 and acting as Gold Command for the Crime, Policing and Fire Group on COVID-19. Bwe yali tannaba kulondebwa kusindikibwa mu ggwanga erya Sierra Leone, omukyalo ono amanyidwa nga Lisa Chesney yakolako mu office ewaka ku butaka. Office eno nga yeekulira kye bayita counter extremism unit gwali mwaka gwa 2018 era yali actinganga commander owa kye bayita Gold Command for the Crime, Policing and Fire Group mu biseera ebya COVID-19 mwaka gwali gwa 2022 paka we twatuuka 2021 ne baba nga bamusindika mu ggwanga erya Sierra Leone okubeera nga ate akwasaganya emirimu gya ggwanga erya United Kingdom mu bitundu ebyeyo. In the Foreign Commonwealth and Development Office FCDO, she served as Deputy Head Security Police, leading on strategic security issues and delivery of the 2015 Strategic Defense and Security Review. Chesney has also headed the prevent team within the Counter-Terrorism Department FCDO. She has previously been posted to Mogadishu as Deputy Head of Mission, re-established a UK embassy in Somalia, and to Afghanistan as UK Head of Politics and Strategic Communications in the Provincial Reconstruction Team in Helmand Province. Uliriza, omukyalo ono akozeko mu mawanga agabadde galimu embeera y'entalo, agabadde galimu embeera y'obutujjutujju, agabadde galimu embeera ey'obunkenke. Kigambibwa nti yakolako ne ttiimu emanyiddwa nga Prevent Team mu kitongole ekimanyiddwa nga Counter Terrorism Department, ekimanyiddwa nga Foreign Commonwealth and Development Office, era nga ali mu department eya Counter Terrorism Department. Era ono y'omu yasindikibwako mu kibuga ekimanyiddwa nga Mogadishu ng'era amyuka wayakolanga Deputy Head of Mission mu bufunze yali amyuka ambassador ow'eggwanga erya United Kingdom mu ggwanga erya Somalia. Era omukyala y'omu yakolako nga ambassador ow'eggwanga erya UK mu ggwanga erya Afghanistan. Amawanga gonna genjogerako ogategeera. Eggwanga lya Afghanistan mwajjukira embeera eriyo, eggwanga erya Somalia mumanyi bulungi nnyo embeera eriyo. Kakati nno omukyalo ono yegamu ku mawanga jazze nga ayitira. Kakati no wetwogerera nga ye British High Commissioner mu ggwanga erya Uganda, His Excellency Lisa Chesney. Eggwanga erya United Kingdom limusindise mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga zitali zimu. Wano ku mukutu ogwa Redzone TV amawulire ago mbadde nina okubanga ate nga kutuusako yonna gyosinzira okubanga gyotulabira n'obeera ng'otegeera kiki ekigenda mu maaso. Wabula nkugambye eggwanga lino erya United Kingdom ly'eggwanga eryakamaliriza mu myezi mitono nnyo egiyise, eryakamaliriza okubeera nga lisuspendinga, lisanctioninga era nga ligoba abakungu b'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lyabwe, nga bano bakulembeddwa Anita Amongo n'abalala gurupu nga bozze ng'ogiwulira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.